Eno ye program yo ensulo eyencha 103 BNTV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe ku 3 BNTV nkwaniriza ku mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyuse nnyo okuba naawe nkya ya leero weebala okugiteekako ate n'otuula okuwulira obubaka bwa Mukama bw'atuweereza olwaleero. Oyinza okuba oli eyo ng'onoonya ow'omukwano. Ow'omukwano ayinza okukubeererawo mu mbeera yonna. Eyinza okuba ssanyu, eyinza okuba nnaku, kusoberwa oba ki. Tuyina mukwano gwaffe Yesu Kristo atatuvaako. Akati nno buli lw'owuliranga ng'oyagala okwogera naye, bw'osaba n'awulira, talina ssaala yonna emuyitako, ate tewali ssaala gy'abuusa maaso. So ng'ate bw'owuliranga ng'oyagala okuwulira okuddibwamu kwe, oba okwogera ne Katonda wo, kwata ekigambo kye Bayibuli, okibikule, okisome, ogenda kuwulira obubaka Katonda bw'akugamba. Gwe tofaayo, weeweereyo ddala osome ekigambo kye. Era mu buufu obwo mwe tugenda okutambulira enkya ya leero, tugenda kusaba twogereko ne Katonda waffe, ate tuyige n'ekigambo kye, tuwulye eddoboozi lye kiki kye litugamba. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'owuliriza obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nze nno akubuuzaako, nze Lydia Namubiru Mugalu, nga nze Mukama gwateeseteese leero tugabaneko ku kigambo kye. Mu kiseera kino nsaba weewombeeke tuweeyo essaala olw'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna tukweyanzizza kubanga osiimye tubeera tukyali balamu okutuusa kaakano. Weebala olw'okutuwandiisiza ekigambo kyo era tukusaba Mukama obeere omuyigiriza waffe, naffe tuwulire era tutegeere ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti nteekateeka ki eriwo. Bw'owulira ekibuuzo ekyo, nteekateeka ki eriwo? Ne bw'oba obadde toli mu mboozi naye n'osanga omuntu ng'abuuza munne nti nteekateeka ki eriwo, otegeererawo nti waliwo ekigenda mu maaso ekigenda okubaawo, era ng'ensonga yeetaaga okubaako enteekateeka ekolebwa, ekyo ekirowoozebwa okukolebwa kibeere nga kikolebwa mu butuufu bwakyo, kitambule bulungi. Eyinza okuba nga mukolo, mbaga, kwanjula, oba omukolo gwonna omuntu gw'ayagala okuteekateeka. Naye omuntu n'abuuza munne nteekateeka ki eriwo. Tugenda kutunuulira olunyiri lwaffe olwatuweereddwa, luli mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri, olunyiri olwa41 lugamba bwe luti. Ebikolwa 2:41. Awo abakkiriza ekigambo ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3. Olwo nno lwe lunyiri lwaffe lwe tugenda okutambulirako, naye nga tetunnaba kulugenda mu buwanvu bwalwo. Nsaba twongere okukwasaganya omutwe gwaffe okugutegeera obulungi. Waliwo ekyokulabirako eky'omwami n'omukyala nga bano balimi, lumu baateesa babeeko bye basiga, era mu kusiga baasalawo kusiga nvandiirwa. Mumanyi enva endiirwa nga bwe tuzisiga, okwata obusigo n'obuyiwa mu kifo. Bw'obuyiwa mu kifo ne bulyoka butandika okumera. Bambi tebaamanya nti kye tunaasiga kinaavaamu kyenkanawa, ne bakwata obusigo ne basiga. Bagenda okwetegereza nga bimeze, nga bingi biyitirivu ddala. Ne beebuuza, ye kaakati bino byonna tugenda kubikolera ki? Mu kwebuuza okwo okungi, kale ne batandika okugerangetanya kubanga tekyali mu pulaani yaabwe ku bintu ebyo bye bafunye. Mu kugerangetanya ne bagamba tunaawaako baneiba baffe. Weewaawo tekyali kibi, ne bateesa bwe batyo kubanga okugabanako n'abalala nakyo kirungi. Naye
tekyali mu pulaani yaabwe eyasooka. So nga singa baakipulaaninga tekwandibadde kugerangetanya, bandibadde ng'olwedde bamanyi ekyokukola, nga bamanyi kiki ekiyinza okuva mu ebyo. Twebaza Katonda kubanga yatutonda mu kifaananyi kye mu ngeri ye. Ebyo no tubisanga eri mu lubereberye essuula esooka olunywa olw'abiri-mu-omukaaga n'olw'abiri-mu-omusanvu nga Katonda agamba tukole omuntu mu ngeri yaffe. Katonda oyo yatukola nga tubulako katono, yatuwa obwakatonda bwe n'abututeekamukko, kyava atukwasa obuvunaanyizibwa obw'okufuga ensi, obw'okulowooza, okupulaaninga. Katonda yagalira ddala tupulaaningira ebintu bye tukola byonna, newankubadde okutuukiriza ku kwengangero 16 olusooka bwe lugamba omuntu ateekateeka, Katonda n'addamu ebyo byateeseteese. Naye omutwe gwaffe gugamba nti nteekateeka ki eriwo. Nga tuli mu kutunuulira nteekateeka ki eriwo, omuntu mu bulamu bwe teyandibadde ngaawo ng'akola ebintu mu ngeri ya sambala. Beera n'enteekateeka, kabibeere bino bye tukola ebya bulijjo. Keera tandika olunaku lwo, lupulaaningire, manya by'ogenda okuyitamu mu lunaku. Leka olunaku luleme kuyitangako ng'olukuguddeko obugwi, kubanga Katonda alina ekyenjawulo kye yakutonderamu era akusuubira okubanga oli w'amagezi wa nteekateeka nga ye bwe yasiima obeere mu kifaananyi kye. Kale nno oluganda beeranga n'enteekateeka ey'olunaku, eya wiiki, ey'omwezi, ey'omwaka, mu bulamu bwo obwa bulijjo, ku mirimu gy'okola na buli kintu ky'opulaaninga okukola. Omuntu bw'abeera n'enteekateeka, eyo ye yali enkola Katonda gy'asuubira omuntu okubeera. Kale nno weekyekinge, oyinza okuba obadde otambula nga tomanyi bukya ne buziba naye nga tolina nteekateeka, olabiraawo bintu nga bibeerawo bubeezi. No, Katonda ayagala tubeere ba nteekateeka. Naye olunyiri lwaffe lugambye nti nteekateeka ki eriwo. Waliwo omulimu omukulu Katonda gwe yatutuma, gwe mulimu ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda nga bwe kirambikiddwa obulungi mu Matayo essuula ya 28 olunyiri olw'18 okutuuka ku 20, ng'atusindika nti mugende mu mawanga gonna mubuulire enjiri, abantu bonna mubabatize kuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo. Waliwo omulimu omukulu Katonda gw'atutuma, naye era nagwo ayagala tubeere n'enteekateeka. Nteekateeka ki eriwo? Njagala okubawaayo ekyokulabirako. Waliwo ekkanisa emu lumu yagamba nti kaakati tusimbudde tutandike okukola omulimu gwa Katonda. Kyebava bayita mu community nga babategeeza nti bannange abeetaaga okuyiga ekigambo kya Katonda, omukisa guno guzze, enjiri y'obwakabaka etuuse, ne batandika okubaweereza cards eziriko amannya we bayinza okuteeka amannya gaabwe n'endagiriro ngeri ki gye bayinza okubatuukako. Munnange ekyewuunyisa, cards zonna nga bwe baazikubisa, abantu ne balyoka baddamu nga balaga nti baagalira ddala okuyiga. Cards bwe zimala okukomawo, ekkanisa yali eteeseteese ate kyeva etandika okugamba bannaffe ng'ate ekintu kituyitiriddeko, tetwalowooza nti abantu baliddamu bwe bati. Baakubisa cards nnyingi naye nga balowooza oba oliawo ebinaavaamu tebigenda kuba birungi. Naye Mukama ye yeekolera. Katonda kyava ateekateeka emmeme z'abantu ne ziryoka ziyaayaana ne baagala okuwulira ekigambo kye. Bwe bamala okuzza kaadi, bano olw'okuba baali bakikoze tebalina nteekateeka, babeera obubeezi ne bakola bukozi byabwe, ate ne balyoka bagamba bannange tetuli lwedde kati tukole tutya. Ebbanga ne liryoka liyitawo ng'abantu bali ababadde bayayanira okuyiga nga tebafunye kuddibwamu. Naye lumu omukristaayo omu kyava agamba naye kaŋŋende ndabe ku bantu bano nkakasize ddala oba baali bakitegeeza ekyokuyiga. Yagenda okukizuula ng'abantu baali beetaaga, naye ng'omanyi ansa gye balina, nga ansa egamba
twalinda ne tulinda nga tewali atufaako. Abalala nga bagamba twanoonya ne tufuna abalala batuyigiriza. Abalala nga bagamba ate kaakati kiyinza obutasoboka. Olaba obutaba na nteekateeka kye bukola. Twetaaga okubeera abantu ab'enteekateeka. Naye bwe ntunuulira mu lunyiriri lwatuweereddwa ebikolwa 241 nti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku lumu abantu nga3,000. Wuliriza omuwendo gw'abantu abaakyuka mu lunaku lumu. Naye Bayibuli tetulaga nti baafuukako ekizibu eri oyo eyabuulira n'akatono. Kyetaaga omuntu okugenda okukola omulimu gwa Katonda ng'omanyi nti Mukama agenda kukola emirimu egyo, agenda kutambulira wamu naawe era agenda kukungula. Kale oteeseteese otya? Abamu tugamba Mukama aneekolera ne tuteekerayo ddala gwa naggamba. Kituufu Mukama ye yeekolera, naye ayagala tukoleganire wamu naye. Ayagala tubeere n'enteekateeka ey'obwakatonda eyo gye yatuteekamu. Kyava tugamba nti mubeere nga beetegefu, mbasindika mu nnimiro mukole. Naye mubeere nga muli beetegefu. Ebivaamu byonna bireme kutugwira. Tunuulira abantu abamu bayingira mu kkanisa, efforts ne zikubibwa, ne bayingira, enjiri n'ebuulirwa, ne bayingira, naye oba oliawo enteekateeka y'okulera nga teriiwo. Nsaba twekube mu ttooki. Twebuuze ekibuuzo, nteekateeka eriwo. Ate nga twogera ku kigambo ky'enteekateeka, saagala omuntu yenna atandika okugamba nti tunaalinda, tetunnaba. Njagala okutegeeza enteekateeka kasita oba nga ggwe weetegese okugenda mu maaso okukola omulimu gwa Katonda, enteekateeka tesobola kubula. Ekitulemesa kiri kimu, kwe kwewaayo. Okwewaayo okutuufu omuntu n'agamba nti yes, nga kati tutambulira ku mulamwa nti I will go. Nja kugenda. Ddala oyogera ekigambo nja kugenda ng'okitegeeza. Ye bw'oba okitegeeza nteekateeka kyeriwo. Abaana ba Katonda, Katonda ayagala tukole omulimu gwe. Ennimiro zengedde. Abantu bali eyo bayaayaana okuwulira ekigambo kya Katonda. Enjiri ey'obwakabaka erina okubuulirwa. Katonda atusuubira okukola omulimu gwe. Ate nga gwe wennyini, gwe tewali kirala. Gwe Katonda gw'asuubirira ddala okukola omulimu ogwo. Kubanga yagukukwasa. Naye ekyessanyu nti tetukola ffekka. Katonda yennyini agamba ngenda kubeera wamu naawe. Buli step gy'otambula. Kati nno nga leero bwe tusazeewo ne tukeera ne tutandika olunaku ne Katonda, era Katonda ayagala okeerenga otandika olunaku naye. Bw'otandika olunaku ne Katonda, enteekateeka zonna z'okola zijja kutuukirira kubanga Mukama yazituukiriza. Kyayagala kwe kulaba omuntu eyeweereddeyo ddala okukola naye. Nteekateeka ki eriwo? Omwagalwa, tunuulira gy'ogenda okuyitira. Mikwano ki gy'ogenda okusisinkana? Kati kubamu akafaananyi ng'osimbula olunaku, ova awaka, ogenda. Ab'omu nju yo, nteekateeka kyeriwo. Mugabanye ku kigambo kya Katonda. Oba olunaku lukya buli muntu n'afuumuuka nga tewali amanyi kiki kitandikirako na kiki kigenda mu maaso. Olunaku ne luziba omuntu ne yeesanga bwesanzi ng'akomyewo. Kaakati nno olwaleero Mukama atuweereza obubaka. Tuleme kutambula ng'abantu abatalina nteekateeka. Naye tutambule nga tulina enteekateeka, nga tuli bantu ab'enteekateeka. Pulaningira olunaku lwo. Mukama ajja kuyamba okutuukiriza enteekateeka ezo. Nsaba Mukama ayongere okutuyigiriza. Atuwe omukisa gwe. Ayongere naffe atuwe omulimu ogwo nga kwegamba naffe tuwulire nga ddala tuli beeteefuteefu okugenda. Nkujjukiza owooluganda, tewali nsonga yonna gy'oyinza kwekwasa. Togamba nti sirina ssente. Enjiri teyeetaaga kuba na nsimbi.
kituufu okuteekateeka effort ey'ensimbi ennyingi kya mugaso, naye obusobozi Katonda bw'aba akuwadde ate bw'otambuliramu. Waliwo enjiri eya ssekinnoomu. Teekateeka bantu ki b'ogenda okusisinkana ku mirimu gy'ogenda okutambulira, gy'ogenda okukolera, abantu b'ogenda okusisinkana mu mmotoka mw'otudde. Okimanyi nti waliwo okusoomooza okuyinza okusisinkana buli lw'oba nga teweeteeseteese n'owulira nga kikutuulidde naye nga wabaddewo chansi y'okukola omulimu gwa Katonda. Kakati nno ngaffe abatambulira ku mulamu ogwanja kugenda, tugambe nti tusimbudde, ate tusimbule nga tugendera ddala okukola omulimu. Era tandika olunaku ng'olukwasiza Katonda wo. Mutegeeze nti Katonda wange leero nteeseteese, njagala okuwulira ekigambo kyo, njagala okusinkana abantu bo, nteekerateekera emmeeme zeeyaayaana, ate naawe otegeere ngenda kukwata nti ekigambo kya Katonda. Kale nga bwe twatandise ne tugamba nti ng'oyagala okwogera ne Katonda musabe, bw'oyagala Katonda awulire eddoboozi lye nga likuddamu, kwata ekigambo kye. Kale katweteeketeeke nga mu kuteekateeka okusinga obulungi, mu kweteekateeka okusinga obulungi, nga tusaba Katonda waffe, nga tusoma ekigambo kye. Bwe tutyo ajja kutuwa omwoyo w'amagezi anaatuyamba nga bulijjo okubeera n'enteekateeka ennungi. Kujjukiza olunyiri lwaffe luvudde mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiri olwa 41. Abantu baakyuka nga 1,000 mu lunaku lumu, 3,000 badde njogedde na ntono mu lunaku lumu. Naye tekyali kyekango n'akatono, kubanga abaagenda okukola omulimu ogwo baalina enteekateeka. Baamanya nti Mukama gy'asiga era akungulira ddala omwana wa Katonda mpuliriza nga tugenda okukola omulimu gwa Katonda, manya toli wekka. N'ekirala nkujjukiza nti oli mu kifaananyi kya Katonda. Katonda yakukolera mu kifaananyi kye, ayagala obeere muntu wa nteekateeka. Mu bintu byonna by'okola laga ekifaananyi kya Katonda, beera n'enteekateeka. Beera n'enteekateeka mu bulamu bwo bwa bulijjo, mu by'okola ng'omuntu ssekinnoomu. Ate katubeere n'enteekateeka nga tukola omulimu gwa Katonda. Katonda mweteefuteefu okutuwanguza, okutusobozesa byonna. Okusaba kwange kuli nti tewali kutya kwonna kw'olina kubeera nakwo nga Mukama waffe Yesu yali mu lyato yavuga. Beera mugumu, kkiriza nti waali, teekateeka ng'okimanyi nti angabanyizzaako ku mulimu naye nga yagenda okukolera wamu nange. Byonna bijja kusoboka naye nteekateeka ki eriwo. Beera nga n'enteekateeka mu Mukama waffe. Nkwebazizza nnyo nnyini ggwe omuwuliriza waffe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nkakasa nti Mukama ayogedde naawe. Olunaku olwaleero tutandise obulamu obulimu enteekateeka mu buli kye tukola. Mu buli nsonga yonna tugenda kubeera nga banteekateeka. Omanye olunaku bw'olutandise ne bw'oluwunzika. Teekateeka newankubadde tomanyi nnyo biri mu maaso go, naye Katonda oyo akikutuma yakikusuubiramu era yagenda okuyamba okumaliriza enteekateeka zonna. Nga tukola omulimu gwa Katonda, omulimu omukulu ennyo. Teekateeka buli lunaku. Teekateeka okuwulira ekigambo kya Katonda. Ssekinnoomu abangi yonna gy'oyise, soma ekigambo kya Katonda, obeere ng'olina ekigambo eky'okwogera. Kola byonna by'okola bibeere nga birimu enjiri. Embeera yonna gy'otambuliramu, nteekateeka ki ng'oli mu ofiisi yo? Nteekateeka ki ng'okolagana n'abantu? Leka omulimu gwa Katonda gulabisibwemu ebyo byonna by'ogenda okuyitamu. Omulimu tugukole kubanga Mukama gwe gwatwagaza. Nsaba weewombeeke tuweeyo okusaba nga tuwunzika ekyokuyiga eky'olwaleero.
Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tweyanzizza nnyo nnyini ddala kubanga watutondera mu kifaananyi kyo. Tweyanzizza kubanga watugabanyiza ku mulimu omunene ogw'okukola omulimu gwo. Taata Ayinza Byonna, tumanyi nti oyagala tubeere ba nteekateeka. Olwaleero tusimbudde nga twagala okubeera b'enteekateeka. Twongere omwoyo w'amagezi, tuluŋŋamye mu byonna, otusaasire, otuwanguzise, otusobozese, tubeere n'enteekateeka, tumanye tuyinza kulera tutya ekisibo, tuyinza kukola tutya omulimu gwo gusobole okukomekkerezebwa mu kitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.